Sabone banyala bampuliriza okubeera ne ssente si kwe kuba n'emirembe. Weetaaga Yesu agaba emirembe gy'olubeerera. Yesu mwenna abaagala. Olwaleero osobola okulokoka. Olwaleero osobola okukkiriza enjiri. Olwaleero osobola okusembeza Kristo Yesu okubeera mukama w'obulamu bwo. Olwaleero osobola okwenenya n'okkiriza enjiri n'osembeza Yesu n'akulokola. Bassebo ne banyabo twogera ku musajja Yesu. Twogera ku musajja oyo alokola. Twogera ku musajja oyo awonya. Naffe bwe twamusenga yatuwonya. Kiki ekibadde kikusumbuwa? Waliwo omusajja gwe bayita totawaana kuwaayo nkoko zo mu masamiza. Totawaana kuwaayo bintu byo mu balogo. Totawaana kusala misale. Totawaana kukwambaza irizi. Yesu asobola okukuyambira obwereere. Yesu asobola okukuwonyeza obwereere. Olwaleero osobola okusembeza Yesu. Naawe osobola okumusenga leero. Bwe naabadde alina bye weesiga. Obadde weesiga kayirizi. Waliwo asingayiriza amaanyi. Babadde bakuwa akati kookeera okusenya kakuwa emikisa. Yesu asinga akati ak'amaanyi. Obadde weesiga ebigali. Oyina ebigali wansi w'ebitanda. Okeera n'oteekamu akasente ngoloza olwo okoze ky'amaanyi. Waliwo asinga ekigali amaanyi. Erinnya lye bamuyita Yesu. Amiina. Yesu bassebo ne banyabo asinga byonna. Ono omusajja gwe twogerako